Now, some breaking news. Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan and his Sudanese counterpart have signed an agreement in Riyadh establishing the Saudi-Sudanese Coordination Council. The council will serve as an institutional platform to strengthen bilateral relations and raise the level of cooperation and coordination of the two countries. It will bring together relevant authorities from both sides to work on initiatives, projects and clearly define objectives aimed at advancing cooperation and integration, supporting the aspirations of the leadership and people of Saudi Arabia and Sudan. Babuuzaako bassebo ne banyabo mwenna abataddeko Media Choice Africa okwetooloola ensi yonna nti muli omutya. Mujje baliko gyonna gye mwakakolako olunaku olwaleero mbaaniriza nateera mu pulogulaamu yaffe eno endala. Erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter. Time will tell who broke the trust, who sold the truth for dust, for dust. Time will tell. Time will tell. Lies will crumble, hearts will swell. If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Bassebo ne bannyabo abaddugavu tulina enjogera egamba nti obuwangaazi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya kkapa. Njagala okutegeeza Abafirika mwenna ababadde balwanirira enkyukakyuka naddala mu by'obukulembeze okusingira ddala mu abazaaliranwa mu ggwanga eryaffe eriyitaba erinnya Uganda. Mbaleetera amawulire amalungi nti ekyamazima kkapa ekaddiye tekyasobola yadde okugoba emmese. Kkapa ebaddeyo omutima omubi nga ne gyetaali egitta n'evunda. Mwebale kuwangalira mwe preserving bulungi nnyo kubanga kkapa etakyasobola kugoba kati mmese n'egirya enaatera n'okufa. Kati obuwangaazi bw'emmese bujja kusobola okubaliisa ku kkapa ebadde ebalya kasiteefa bweti eddiba lyayo libeera available. Olugero lw'enkuwadde oliwadde mboddutaputa gwe nga bw'oyagala naye bwe rutyo bwe luli. Wenzijidde ku mpewo bassebo ne bannyabo nnyina amawulire agasanyusa ng'eggwanga eriyitibwa Sudan limaze okunaabira Namukadde Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa mu maaso ne limugamba nti gwe ebyampankuwe tetubisobodde. Musajja mukulu oyo yateekebwa in charge ennaku z'omwezi ndowooza kanzibaggireyo zaali nga 28 omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde ogwa 2025 okubanga akiikirira olukiiko lwa Africa okumediatinga olutalo olu wakati mu ggwanga lya Sudan wakati wa SAF obagite Sudanese Armed Forces ne RSF wabula olw'okuba nti Namukadde Nakyemalira yeebibye abikola nga bw'ayagadde weewaawe watali byanfuna tayagala kukola. Ng'Omuganda era bw'alugera nti gwe kitaliiridde nnyina yagamba nti linda buke. Abantu b'e Sudan olutalo lubakeese omuntu gwe balowooza nti gwe baba okubatabaganya akola bibye mu nkola tunayitanga babiri ng'akulabyeko akawala. Museveni talina kya mediatinga nga talina kyafunamu kakati mutule mukalire mbabuulire ensi za Afrika zimutegeddereeti nnyo. Njagala okubategeezaako mwenna abalwanirizi b'eddembe abatakabanira enfuga ey'amateeka ne bannabyabufuzi abaagala okujja Museveni mu by'obufuzi nti akaseera kammwe mwe preserving n'obulamu mwenjoyinga obulamu obulungi. Actually mukolerere okubanga muli balamu kuba mu kaseera katono Museveni muli bakumujja mu buyinza ekiseera kye kituuse kigweko. Ebintu byonna ebyamufuulanga ow'ekitalo mu kusooka elements zonna n'ebintu byonna bye yakuŋŋaanywanga okututiisatiisa bassebo ne bannyabo ekiseera kituuse he has lost touch. Ebyo bye baagambanga nti Museveni ali very important mu regional security. Simanya Museveni izaani eredde era ekitundu akimanyi nnyo. Kakati amawanga gonna agamwetoolodde gamulabye nti kirumira mpuyi bbiri. Musajja mukulu ono mpiso teyeesigamwa kasita ogyesigama ekufumita. Abantu bonna abagezezzaako okolagana naye bamaze abafumise. Eggwanga lya Sudaani lye lisembyeyo ne lidduka. Kakati bwe twogerera nga limaze okuyingira endagaano ne liteekawo n'olukiiko olw'oku ntikko n'eggwanga lya Saudi Arabia okuyambako eggwanga lya Sudaani okusobola okutebenkera obulungi n'okuzimba Sudaani empya bave mu ntalo weewaawo bagenda kukkaanya ye Museveni bamudduse. Byonna byabadde abalimbalimba simanya abagamba. Omanyi Museveni abadde wa kitalo ng'era kafulu nnyo mu kubategeeza. Nze mu kitundu wano banjagala kubanga nze mukadde waawo asobola okutebenkeza bano.
mu kitundu nze kali nkwenza amanye ebyaliwo omwaka bwe guti ne bwe guti basebo ne banyabo olugero lwe natandise nalwo olw'obukadde olw'obuwangazi bw'emmese obugiriisa ku kapa njagala okubategeeza kapa tekyasobola na kugoba mmese n'obusonga obutono bwe yakola ki bwe yeewanirangamu butuuse ekiseera nga takyabusobola kakati tuulo kalire eyebadde enyanjula nkwanjulire byonna ebigenda mu maaso mbanirizaako abalaba Media Choice Africa nga gwe mulundi gw'ogusoose mbadde nkusaba subscribinga onyige ne peesa ya notifications amapeesa ago gakuyamba nnyo naffe ne gatuyamba okuweerezanga message ku biprogramu empya gye tubataddeyo gy'oba tonnalaba internet eriko ebintu bingi naye owangayo obudde ku lw'obulungi bw'ensi yo n'olabako ku programu ezizimba bw'olaba ne ku firimu n'ebisesa ne mental health nakyo kirungi naye at least ebiseera bye by'omu maaso bibeera secure ng'ofuddeyo ku nsonga z'eggwanga n'olwaleero subscribinga tetusuubiza byabyanswa tujja kuwa value for your money. Basabo ne banyabo ekitongole ekiyitibwa African Union Peace and Security Council omwaka oguwedde nga October 28, 2025 kyesiga namukadde Yoweri Kaguta Museveni ne kimukwasa mandate actually ne kifulumya gye bayita AU Peace and Security Communique eyali namba 1308 mu extraordinary session ne bamusaba nti abayambeko okubanga akola kyonna ekyetaagisa okutabaganya eggwanga lya Sudaani kubanga yeewaana n'abagamba nti ekitundu akitegeera bulungi kyemuva mumuwulira kati nga buli waatuula alinga wa mmindi mpya anti buli waatuula ng'akoleeza anti nagamba Omar el Bashir nagamba Bashir buli kaseera ebintu bimulemye takyasobola buli taaki abantu gye bamulowoozangako nti musajja wa kitalo Somalia tekyamwesiga Kongo yamudduka Rwanda yamuggalako ne boda Kenya emubodde Tanzania yokka gyakyasobola okuwa ddiiru ng'ez'amafuta weewaawo mu kitundu kyonna Eritrea yemuvunaana nti yagiteesako ne sanctions saako n'eggwanga eryasembeyo okumwekokkolera ddala kakati olwaleero twogera ku Sudaani basabo ne banyabo African Union yalowooza nti nakyemalira Kaguta Museveni asobola okutuuza abantu b'e Sudaani nakkaanyisa era ne bamuwa direct mandate okusobola conductinga face to face engagement naye face to face engagement kye yakola ye kwe kudda ku sayidi eyakyekubiira n'atandika okukyaza omusajja omutugumbuzi w'abaddugavu n'amwekulubwesaako kubanga kigambibwa nti amuwa ddiiru ez'okukusa ebyokulwanyisa ng'abitwala mu Sudaani kakati African Union bwe yali emuwa mandate eno yamuwa kye bayita African Union Master Road Map on silencing the guns nga kino kigwa wansi wa African Union Master Road Map on silencing the guns in Africa yonna kyonna obuyinza obwo ne babumukwasa nga balowooza nti anaakikolako collaborative frameworks with the regional blocks zonna ekitongole kya African Union kyalowooza nti ebitongole byonna ebikolagana nakyo mu kitundu biwe Museveni obuyinza ajja kusobola okumalako naye kino basebo ne banyabo tekyasobose mu katambi k'entandise nakaako era kenkulaze eggwanga eriyitibwa Sudaani basebo ne banyabo ennaku z'omwezi nga 17 lwabadde lwa Monday Agusto 2026 omwaka guno gwennyini gwe tulimu era gwe mwezi olw'emmande programu eno ngikoze olwaleero olw'okutaano nga 21 Agusto naye nga 17 Sudaani yali kutteko n'erinnya ennyonyi ne bagenda mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia ne basisinkana ne foreign minister wa Saudi Arabia era ne basayininga endagaano eno eyayitibwa Saudi Sudan coordination era bataddewo olukiiko oluyitibwa Saudi Sudanese Coordination Council nga luno lwe lulimu Supreme Council for Strategic Cooperation and Coordination n'amannya amalala ge baluyise nga luno lwagendereddwamu okusobola okwekengera namukadde nakyemaliro Kaguta Museveni bamuzeeko ebbali nti bano tasobodde kubayambako weewuunye namukadde oyo bw'aba ayogera ng'ayogera ne bannayuganda ng'atufuga obumbula agamba mbu African biki to African problems, African solutions to African problems. Naye nga bwe nkugambye mu lugero lw'Abaganda tunayitanga babiri bw'owuliranga omuntu ng'akwesibako nti tugende babiri aba alina kyakunoonyaako Abaganda bagamba ng'akulabyeko akawala Museveni buli nsi gy'akoowolako aba alina kyalabyeyo ebiseera ebisinga kiba kyakubbayo
Kakati mu nkola y'emu njagala okutegeeza nti bw'azuula nti bano si bangu nnyo bakuyingizaamu biddiiru bye ng'abaddukako era bano teyabatabaganya we twogerera ng'abaamuwa nga bwe nkulagaawo eyo lipooti yonna nnamba ennyonnyola bano baamuwa obuyinza era baabumuwa batya era baamuwa ki ekyokutabaganya eggwanga lya Sudaani kati bye mubadde mumulowoozaako nti no wa kitalo Museveni simanya lijoni agitegeera bulungi kakati binajja bisobola buli watula n'ayogera nedda kataaki basebo ne bannyabo kaamugwako kakati no kankutwale ku ndagaano zino naye nno mulowooza nti Sudaani guno omusumaali gwemukubye gwe gusoose omwaka guno gwokka yakamukuba emusumaali wa Kajinda Beegi gyonna ngenda gikunnyonnyola ennaku z'omwezi nga 3 Julayi 2026 Sudaani yakuba Museveni omusumaali omulala bwe yayingira endagaano eyitibwa Multinational Maritime Defence Alliance. Museveni ayagala nnyo okubalaga mbu yalina amagye agasobola okukuuma buli wamu. Bano baamugamba muzeeyi tokyalina ttaaki tokyabisobola ne bakkirira eggwanga lya Saudi ne bakola nabo endagaano ey'okuuma nsaako n'okubeera nga beekuuma naddala mu nsonga ez'amayanja kiyite maritime. Kaakati egyo emisumaali wagindaba emeka 2 ku agreement eno gye baakoze coordinating gye bayita strategic cooperation and coordination bakoze olukiiko oluyitibwa Supreme Council for the Strategic Cooperation and Coordination bingi nnyo bye basazeewo bye bagenda okukolako ngenda kubibagamba kyokka ate yasooka empologoma eyali emanyiddwa mbu nno mu kitundu nga bwazzaatulimba mbu yeyeka asobola okukolaganika naye mu byamagye weewaawo emisumaali baagimukuba dda abakyamulowoozaako nga a strategic partner weewaawo ebyo byonna byakoma dda yasigalira bbiri mbaffe bannayuganda naye ate naffe tuli babuufu akaseera kaffe kaatuuka dda ak'okutegeera ekigenda mu maaso. Kaakati endagaano zino bbiri ezaziteekeddwako omukono zirimu kituulo kalire nkubuulire otegeere nti ebiseera bya Nnamukadde Kaguta Museveni nantabuulirirwa ekyamazima biweddeko. Mpaayo seconds ntono nkuwa obubaka bwange. Omuntu yenna ayina ekintu ekimuluma nga tomanyi kukinnyonnyola wagenda mu ddwaliro n'okijjanjaba ne kigaana kwegamba oyina embeera gy'oyitamu naawe bakubuuza yavaawa tomanyiiyo noonya ku bakyala bayitibwa abakooki. Mukkirize nti enzijanjaba eyaffe ey'ekinnansi si bulogo tebukujja mu ddiini yo wabula bujjanjabi. Abakooki bali ku 0750 2 6 00 basobola okuyamba ku bizibu eby'amaka muleme kuttiŋŋana nga bwe nalabye omukazi yakutte obwambe n'asala abaana bakuzizza. Ebintu ebyo gwolowooza nti omukazi emyaka gyonna gy'abadde nabyo abaana abadde yekka. Ebintu ebyo ebisinga mu bakazi bammwe nammwe abasajja temwetuulako. Amaka gago n'abaana babo bayita bakikaakyo be baba ab'olubeerera balibeerawo omukazi ne bw'aligenda. Kakati mukole ku baana bammwe nga bwe mukola ku by'emirimu temwetuulako. Abakooki bali ku 0750 2 6 00. Basebo ne banyabo katugende mu programu yonna mbabuulire ebiri mu ndagaano. Nga bwe nakugambye zabadde ennaku z'omwezi 17 Agusto olunaku olwa Mande. Ku sayidi oba ku ludda olw'Abasaudi baleese ayitibwa Prince Faisal bin Farhan Al Saudi. Ono nga musajja mukulu ye Saudi Foreign Minister obanga ye Minister ow'ensonga za Saudi Arabia n'amawanga amalala. Ono yatudde ne Sudanese side engera nga saidi ya Sudaani yakiikiriddwa omusajja ayitibwa Muheddin Salem Ahmed Ibrahim ng'ono yakiikiridde ekitundu kya Sudaani okutuula Riyadh okuteeka omukono ku ndagaano bano gye bakkaanyizaako ku biki bye bagenda okukolawo. Basebo ne bannyabo bano batudde ku kitebe ekikulu eky'ensonga z'amawanga amalala mu kibuga Riyadh era nga abasinga ababaddewo ng'oggyeko bali benkugambye abasayininzeeko ye Sudanese Ambassador to Saudi Arabia Dafar Al-Haj Ali Sako Director of Arab Affairs Directorate of Sudanese Foreign Ministry Ambassador Abdelazim Al Karouli Sako abalala abakiikiridde eggwanga lya Sudaani omwabadde Deputy Ambassador Muhammad Ibrahim Al-Bahi Sako Consul Mustafa Ali Hussein Ali Sharifu be batuddewo ku ggwanga lya Sudaani okusobola okuteeka endagaano eno mu nkola.
Bassebo ne bannyabo olunaku we lwakeeredde bano ababiri basisinkanye era ne bakkaanya nti bye bazze bateesako babiteeke mu nkola. Ngenda kunnyonnyola lwaki eggwanga erya Sudaani lisalawo nti ebyekisiru bya Museveni bino byabadde akola nti kamba tabaganya ate African Union bwemuwa simanya biki ebyo byonna byakozesezza okutufuga obumbula mu ggwanga lyaffe okutuuka okumwetamwa. Nkugambye Abasudaani bo bagambye ontayi ono talina kyagenda kutumalira. Weewaawo ngenda bannyonnyola byonna ebiremeseza olutalo luno ne lwaki solution za Museveni Abasudaani baazirabira ddala nga tezikola ne basalawo babuke ennyanja Red Sea. Weewaawo batuuke ku sayidi ey'obuuyi obulala olubalama olulala banoonyeyo omunywanyi alinamu kasente n'entegeera y'ebyobufuzi essuka eya Museveni ajja batabaganye. Ndowooza kambalage ka maapu ako. Sudaani n'eggwanga erya Saudi Arabia zirina strategic relationship nti kubanga nga bw'omumanyi eggwanga lya Saudi Arabia libaddewo ku bulambuzi ebbanga eddene. Kakati ate ku lubalama lwayo olw'ennyanja Red Sea ku sayidi eri batandise okuteekawo enkulaakulana bave mu kutunda amafuta kyokka bateekawo n'ebintu ng'obulambuzi omuli amawoteeri ebintu ebisanyusa. Kakati Sudaani gateway ya Saudi Arabia ku ssemazinga w'abaddugavu Africa kiba kibakoseza ddala kasita olutalo lutaganjula era ne luzayuza eggwanga lya Sudaani bo ku sayidi y'olubalama lw'ennyanja eri a few minutes. Jukira bw'obeera ku sayidi eno ey'e Sudaani kikutwalira dakiika ntono okutuuka e Saudi Arabia. Kyova olaba nti kino kibakwatirako ddala balina okukitereeza okulaba ng'ekitundu ky'e Sudaani tekitabanguka. Bassebo ne bannyabo eno Supreme Council for Strategic Cooperation and Coordination olukiiko lwateereddwawo eggwanga lya Sudaani wamu ne Saudi Arabia lwateesezza okukola ku nsonga 10 ez'amaanyi zino wammanga. Namukadde Museveni ndowooza kati akaaba kubanga awo yabeera ayagala buli kaseera nze ntegeera ennyo. Bannayuganda musitukiremu era mukuume kubanga tuli mu kiseera kya self preservation. Akagero ka kapa kali temukeerabira tekyasobola kugoba mmese. Akaseera konna emmese empangazo ojja kulya ku ddiba lya kapa enkadde. Bassebo ne bannyabo mbategeezaako ebyo baatadde mu ndagaano eno Museveni ebyamulema kambikubuulire bye bino wammanga. Sudaani yagambye nti engeri gyetaaguddwa olutalo yeetaaga okuzimbibwa. Engeri nti nga bwe nkulaze ku maapu wali strategically bali located mu kitundu ng'era Saudi Arabia munywanyi waayo era nga muliraano waayo ku sayidi y'olubalama lwa Red Sea endala. Bano bagambye nti okutagulwa kw'olutalo luno Sudaani yeetaaga n'eddamu ne yeezimba. Pointi esooka yabadde Sudanese reconstruction. Ekyokubiri eggwanga lya Saudi Arabia liyimirirawo nnyo ku bulimi obugenda ku ttaka ly'Abafirika. Jjukira ettaka erya Afrika ttaka gimu ate Saudi Arabia ggwanga lya ddungu balina okulima emmere mu ggwanga erya Sudaani nga we wampimpi wasobola okugijja era bano baatadde omukono ku kye bayita agriculture and food security. Kakati muwulire point namukadde nakyemaliriza alina okukolako bano basobole okubakkaanyisa n'okulaba nga batuuka ku consensus bakkaanye bategeere nti okubeera mu ntalo kibafiiriza bingi ebyo byamulema takyaliwo okubyanga abikola kataaki kagwako abeetegekera okusikira Museveni tuli bangi. Njagala okubategeezaako Bassebo ne bannyabo wansi w'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze Bannayuganda gwe baalonda n'obukulembeze bwakyuka dda. Kakati omuwambi kasita anaavaawo bino byonna bijja kukolebwa ensi zijja kuddamu zitwesige. Ensonga ey'okusatu gye baateesezzaako engeri Sudaani nti ggwanga lirimu abalunzi okusobola okubeera nti nno batwalanga ebisolo byabwe mu ggwanga erya Saudi Arabia okubisala kubanga byo birimu organic meat. Organic meat ntegeeza ente ezikuziddwa si ku muddo omusale era omutereke wabula omuddo gwe ziridde nga guli fresh. Kakati ebisolo ekikula bwe kityo biri so expensive and highly marketable mu mawanga ag'amalungu nga Saudi Arabia. Mu nkola endala bano bagambye nti kizze kibeewo Museveni akoze nnyo omulimu gw'okwefuula mu regioni nti kakati yessenkaggale mu kukuŋŋunta ekirungo kya golodi n'okukituuka katale k'ensi yonna. Saudi Arabia eyagala yennyigire mu kusima golodi mu ggwanga lya Sudaani era saako n'okusima ebyobugagga ebirala. Eyo yabadde pointi yakuna. Bassebo ne bannyabo bano bagenda cooperatinga ku nnyanja eyitibwa ennyanja emmyufu oba giyite Red Sea saako n'emyalo gyakwo okusobola mu kitundu eyabadde point ya kutaano. Bayogedde ku bintu nga energy and electricity, ebintu ng'ebyenfuna n'ebintu ng'ebya banka,
ebintu ng'ebyamakolero n'ebintu ng'ebyamakolero aga processing emmere, ebintu ng'ebyempuliziganya biyite communication and digital transformation, saako obulambuzi real estate and services, ze point 10 strategically ze bataddeko omukono okubeera nga zino bakolaganira wamu mu kwekulaakulanya. Buli semazinga Africa lwolaba ng'ensi efuluma mu ggwanga Africa ogenda okukolagana n'abali ku mawanga amalala oba ku semazinga endala, basabo ne banyabo kino kiba kiteeka Africa nga kituzza mabega. Ensonga etuzziza emabega be bakulembeze nga Museveni akwasibwa ensonga n'alemerako nga newe takyasobola kugonjoola z'abamuvuganya, ate abantu ne bamutunulira nga balowooza asobola okwegonjoola ez'ekitundu ky'obuvanjuba bwa Africa oba kiyite East Africa, oba asobola okwetaba mu nsonga eza Africa ng'ezeewe zimulemye. Musajja abadde wankwe nnyo n'engeri engeri gy'agonjoolamu ensonga tesobodde kuvaamu kalungi. Gwerabe waffe bwe tuli gwe weebuuza, omuntu atulugunya abamugambako nti owaaye kino kibi, omuntu atulugunya ababuloga n'akukwata ne bakusikamu enjalafu aboogera amawulire obuwulire nga gano. Kati weebuuze kiki ekisobola okutuukawo ng'oyo omuntu kikula bwe kityo omukwasiza okuba nga ye muwi w'amagezi ku semazinga Africa tuluuzinga. Eggulire eno newankubadde ndikuwa nga nkubuulira ebiri mu cooperation agreement eno, sikugamba nti kinsanyula nnyo Saudi Arabia okolagana ne Sudan, nange naalyagadde singa Africa ebadde n'abakulembeze abategeerekeka okwekoleranga ku nsonga zaffe tubeere ne bargaining power okwetooloola ensi. Naye olw'okuba nti kino kiri bwe kiri, ofundafundako omuganda alugera nti oli waddewaddeko ng'omubi omweru. At least ko kati bakyeruppe bajje batusolovingire ku nsonga, kubanga abaddugavu batunyunyuta bunyunyusirwa bika byabwe bakyalina obusosozi obwa 1900. Nze ndi wakika bwe kiti atali wakika kyange ti Museveni bwogenda waliwo n'akaana akawala ke nalaba mu nga bafulumye mmagye akaageyogera nti kasinkanye Museveni nga kasanyufu. Ku bimu bye yakabuuza akaana kayogera innocentire ke bayingiza mu UPDF manyi bwe kaagamba bwe ntuuseyo n'ambuuza oli Muganda oli Munyankole. Kyekibuuzo Museveni kyasobola okukubuuza ekisooka n'okikolako n'oyogera. Basebo ne banyabonza yaveza ava associated nga bwe nabagamba nazaalibwa mu famire y'enale mu Sitonki eri eyaddala. Bwe namala okutegeera ensi engeri gyetambuzaamu nategeera nti abasajja abo nga nkijjiddeyo nnyini nyeeri gye banzaala ti basajja babi, enzirukanya y'eggwanga nfu. Kyova olaba nze ndi muwagizi wa nkyukakyuka kakongoliro kuginzijjako. Obeera weewaawo osoose kunzija mu bulamu bwa nsi eno nkyukakyuka mpaka lasiti. Kakati kankubuulire nga nkutegeeza nakitegeererawo bwe nasisinkana oba nensemberera abasajja abali mu gavumenti nti kasita akugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale naawe n'oseka n'omuwangaaza gwe nga bakuboola toliddamu kubaliraana. Era abasinga be mulaba abo baganda mannya mubwegendereze bonna abakola mu gavumenti ya Museveni kubanga musajja musosoze nnyo. Akyalina enkola erowooza nti omuntu alina omusaayi gwa guliini bw'avanga ava mu Western. Kati fe abalina ogwa leedi ffe tetulina makulu. Kakati butunuliro abakulembeze ekikula bwe kityo beebazizza Africa emabega, beebazizza kala yaffe emabega, so n'olwekyo tusaana tubalwaneko. Kakati okusinziira ku Sudanese Foreign Minister Muhyiddin Salemu, ono yagambye nti ebikulu ebikyasinze mu ndagaano eno gye baakoze z'ensonga ezikwatagana ku byokwerinda security, z'ensonga ezikwatagana ku byobutebenkevu defense, z'ensonga ezikwatagana ku byenfuna economy wakati w'amawanga gambye okusingira ddala mu kumanaginga ekyobugagga Katonda kye yabawa. Bonna abalina ensala era balina n'ekitundu ku kiyitibwa Red Sea. Kakati weewuunye Museveni abadde yeeraba nti buli wamu yalina okugenda, ate wuuyo ngenda Gaza n'Abasudaani bamuwanda lulusu nti takyasobola. Kakati Julaayi nga 3, 2026 Saudi Arabia eno erina kye yalonkinga ekiyitibwa Multinational Maritime Defense Alliance, ng'omukago guno gwe yateekawo guno gwali gulaga nti Saudi ye yali ekulembeddemu okukola framework okuprotectinga routes zonna oba enguudo zonna okuyita ebyobugagga nga biseeyeza ku mazzi. Kakati Maritime Defense Alliance eno eggwanga lya Sudan lyagiyingira dda kubanga maritime tutegeeza semayanja, amawanga agasinga galiwo ku busuubuzi ontambula y'ebyamaguzi okuva mu ggwanga eddala okusobola okumanya nti kino si kirina kankijja egindi. Kakati ate amawanga agatatebenkedde gasobola okuttattana eby'ensuubulagana okusingira ddala abo abateeka obutabanguko ku mazzi okuyita ebyobugagga ebiba birina okutambula okuva mu nsi endala nga bigenda mu nsi endala. Kakati awo obusuubuzi ne bugaana
eggwanga lya Saudi Arabia lyewaayo nga July 3 ne likulemberamu kye bayita defensive framework ey'okusobola okubeera nti bakuuma ewayita amaato. Sudaani n'ekiyingira. Kakati bassebo ne bannyabo kino baakirangirira nga 3 nga bwe nkugambye mu Riyadh, era ne babeerako n'engeri gye bakikunyakunya. Kino ne bakoowoola ku mawanga nga papasi yaakyo yali yakubeera nti bateekawo obukuumi n'okwongera okunyweza kiyite strengthening maritime security to protect freedom of navigation, secure international trade routes and energy supplies and safeguard shared maritime interests. Era okusinziira bwe baakola enkola eno oba giyite Maritime Defence Alliance nga bwe bagikola Multinational Maritime Defence Alliance, bamakinga sure nti bakopulayinga n'amateeka gonna ag'ebitongole nga United Nations n'ebitongole byonna nga United Nations Charter na byonna ebifuga entambula z'oku mazzi. Babigoberera. Kakati bassebo ne bannyabo bano nga kye baali basinga okubanga beesibako kwe kubanga baprotectinga akatundu akayitibwa Bab al-Mandab Strait saako Red Sea ne Gulf of Eden nga zino critical points mu byensuubulagana by'ensi yonna kiyite global trade saako okubeera nga batambuza ensonga energy shipments n'ebisigadde routes nga zino mpaka eri waggulu mu Egypt mu Suez Canal ziyamba nnyo okutambuza ebyamaguzi. Kakati bano beewaayo bateeke ssente mu kuuma ekitundu kino n'okulaba nga kitebenkera. Kati okusinziira kweno nga bwe bagiteekawo, baateekawo kye bayita Joint Command and Control Center, Joint Maritime Operations Center and the General Secretariat. Era nga bassebo ne bannyabo wano gye bakolera planning oba operational planning, joint exercises saako ne Joint Maritime Operations. Bano bongera okubanga banyweza enkolagana yaabwe okusinziira ku mawanga agayitibwa okusinziira ku ebyo ebyakolebwa. Era nga newankubadde Saudi Arabia yayita amawanga mangi, namukadde Museveni teyalimu kubanga tebimukwatako. First of all, Uganda tulilandira okuti kakati ensinga Sudan mu kifo ky'okukolagana n'ono atasobola kubatabaganya, basobola okukolagana ne banywanyi be balina shared interests. Saudi Arabia yayita amawanga 5 mulimu kugo aga respondinga gali amawanga 43 nga nagasigalayo nago gagamba nti by then lwe bakolera endagaano eno gayina ebirala bye gali galina okusooka okumaliriza gajje naye nga bali mu nteekateeka bonna bajje. Amawanga nga Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti, Somalia ne Somalia yadduka ku Namukadde Kaguta Museveni. Kakati saawa eno abadde agamba nti emyaka 2 agimaze abawa security. Somalia yamugamba ontaye owaaye katukolagane n'abantu abatali bankwe kubanga Museveni ayagala okweyingiza ne buli kimu. Jojjuzi yasimatuka egambo nti ye kyamutwala Somalia banywanyi be. Omanyi olulyo lw'aba Museveni bw'olulondola ne mu byafaayo, Museveni musajja wadda lufiira ddala eyo mu Ethiopia bajja batambula, bajja bali ekitundu kya Sahara, Sub-Saharan Africa. Weewaawo ne bayita mu Horn of Africa bagenda bakkirira. Kati balina pulaani yabwe okubeera nga bo n'ekika kyabwe bafuga ebitundu ebyo byonna. Mu buli ggwanga omutali ava mu kika kyabwe na lulyo lwabwe engeri gye balulondoola. Bw'obeera pulezidenti mu ekyo ekitundu bakulwana. Actually, if possible, basobola n'okwasasinatinga kubanga balina kapulaani ako kamunda nnyo ono deep geopolitics. Atamukkiririzaamu naawe mwenoonyezeeko oyinza okulowooza nti nnimba naye ebintu byenjogera reality. Kakati bassebo ne bannyabo bano n'eggwanga erya Somalia saawa eno lirumiriza Namukadde Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'antabuulirirwa nti tasobodde kubawa ekyo kye bamwetaazeemu emyaka 2 gye babonze naye. Somalia nayo yeegatta ku ndagaano eno nabo ne bagamba nti bajja kugyegattako. Kakati ensonga lwaki Sudaani yo yasalawo egyegatteko nti Red Sea eno bagirinako olubalama olunene ate nga luli just direct opposite n'eggwanga erya Saudi Arabia, era ng'okuteekawo security n'okubanga babayambako okutebenkeza eggwanga lyabwe. Bano nga balonagana n'abayeekera ba RSF Museveni bawagira ne banywanyi be abeegaana abalala. Kigambibwa nti bano singa babeera nti nno bakolaganye n'eggwanga erya Saudi Arabia lisobola bayambako okusobola okuteeka ku mmeeza abanene abawagira RSF
RSF abagiremeza mu lutalo ne bajjamu ebyokulwanyisa RSF ne kakkana eggwanga lya Sudan liddamu ne litebenkera kubanga ensi yonna okusingira ddala eggwanga lya Saudi Arabia teryagala Sudan ekutuseemu balina bingi bye bafuna mu Sudan etebenkedde nga singa wamera kukawa eggwanga eddala nga RSF kyeyagala okukola kiyinza obbazibuwalira okola ddiru zaabwe mu byenfuna ate nga ddiru z'ebyenfuna si bulabe omanyi nyinza okuba nkola programu eno oli naŋŋamba nti kanti kaakati ebyenfuna bitabangula basebo ne bannyabo Katonda yatuwa ensi eno tugirye ebyenfuna bikulu nnyo ekitutta ffe ng'amawanga ga Africa be bakulembeze be tulina mu kifo ky'okugenda otuteeseza ne bagenda bateesaamu ebyabwe kaakati basebo ne bannyabo eggwanga lya South Sudan mu ndagaano eno manya eggwanga lya Sudan si South Sudan Sudan ey'omambuka esuubira okuba nti nno ejja kubanga efunamu obukuumi Saudi Arabia giyambako okulwanagana n'abayeekera kubanga Saudi Arabia ye yali organizinga gavumenti nti eriwo legitimatire kyova olaba nga saawa eno balina omukago ogwa nnamaddala kaakati njagala nkutwale ku kitundu lwaki Sudan erondawo eggwanga lya Saudi Arabia nerekawo enteekateeka y'Abafirika abasindika Museveni yabakikuliramu bwe mba nkunnyonnyodde ebintu byonna naawe osobola okuddiramu eggwanga lya Sudan olw'ebyo bye balumiriza Museveni ebyamulema okutuukiriza mu ndagaano eyamuweebwa ekitongole kya African Union okubeera nga abatabaganya olutalo lw'e Sudan basebo ne bannyabo lulimu abanene babiri abanene bano tuzze twogera ku byafaayo byabwe naye nja biyitamu lukwakwayo nti amagye agagamba nti kati ge gali legitimate ate ge magye agaali wamu n'agagalwana nga bawamba ku bantu ba bulijjo obuyinza nti musajja mukulu eyaliko ebiseera eyo Bashir bw'amala okuva mu buyinza ate abantu baali balowooza nti bajja kwefuga bannamagye ne bamala ne bawamba obuyinza naye mu kubuwamba ejje eriyitibwa South Sudanese Armed Forces lyo lyakkiriza nti ligenda kukola ka transition lirindirire abantu ba bulijjo bakwate power era saawa eno ye legitimate recognized government mu ggwanga erya Sudan weewaawo enjawukana zaabwe ez'omunda nyinza obutazigenda nnyo naye nja kutambulira na kiri official ekiri mu ggwanga lya Sudan kakati ebitundu bibiri mulimu omusajja ayitibwa Abdel Fattah al-Burhan ngono yakulira saafu sako ne musajja mukulu Muhammad Hamdani Dagalo bago bayita Hemeti oyo Museveni gwatinkiza ono y'omu ku bavuddeko embeteza erekedde Museveni obuzibu bw'okutabaganya bano kubanga abasaafu musajja mukulu Abdel Fattah al-Burhan alumiriza Museveni nti alina kyekubira atagambika ate amulumiriza nti y'omu ku bantu abawadde emmundu ezigenda okutta abantu be naye abasajja bano babiri balowoozeeko ng'abantu abataagala kubeera nga bakkaanya kubanga bw'otunulira eggwanga lya Sudan olutalo gye lweyongera okuba nga lukwajja buli omu gy'ayongera okuba nga y'alina control ku by'obugagga ebiri mu kitundu ekyo entalo mu nsi mubeeramu abasuubuzi abantu ababeera mu mawanga nga bo baagala kufunira mu buvuyo abatafaayo oba abantu bafudde bameka kati buli omu bw'akwatako ekiwayi n'akikontrolinga n'akiteekamu sente agigulire emmundu amaliriza alina ebyobugagga byafunye kati saafu erina byekontrolinga ne RSF erina byekontrolinga kyokka buli omu tayagala kuwaayo kontrol ye kasita buli omu bamulaga nti ate gw'olina okuwaayo ono ng'agamba sijja bikkiriza amagye agayitibwa Sudan Armed Forces ge galiwo legitimatire gano tegakkaanya na muntu yenna agalowoozesa nti galina okuteesa ne Hemeti oba musajja mukulu ayitibwa General Dagalo so omuntu yenna bw'oyogera nti kati mujje muteese namukadde Yoweri Kaguta Museveni ye approach ye yali agamba nti ayagala kubayita beekwate mu ngalo bagende bafuge gavumenti yaabwe nga bakkaanyizza owa musajja mukulu Burhan ye agamba nti Abel Fattah musajja mukulu Abel Fattah al-Burhan yagamba Museveni ekyo kyekyo kikafuuwe oyo musajja wankwe muzibu nnyo naye bw'oba ofuuse wankwe katukuddukeko tugende Saudi kyova olaba nti kati saawa eno ebitundu ebyenjawulo mu nsi buli omu ali mu bizinensi ze bateekawo internal pressure buli omu n'afugako ekitundu kyafuzeeko naye kati we twogerera nga kyani kyagundi amagye agayitibwa saafu kati ge gali ku ngulu basebo ne bannyabo RSF bagenda bagifufumya nga bagyongerayo mu butundu butonotono bwe twogerera olw'amaanyi amangi amawanga agasinga ge gataddewo nga mu kuwagira ejje eriyitibwa saafu Saudi Arabia kwetaddemu kakati ensonga lwaki nti Museveni baabimugobamu saidi zino zombi zirumiriza go baabiteekamu nti mediator kyekubiira bamidiyeeta bano besanga nga buli omu saidi alina ekyekubiira kati kigambibwa nti Museveni gundi a proposal gye yabawa nti mukanye tebagikkiriza
kubanga ono ya hostinga Hemeti mu meeting ez'enjawulo ze bamanyiiko mpaka officially jjo mu gwokubiri gwa 2026 lwe yeewaayo n'agamba nti ate kamukyaza officially. Ab'eggwanga lya Sudaani bagamba nti Museveni yali ono abadde naye ebbanga ddene ng'era balabaganyeko emirundi mingi, kakati ekikula ky'omuntu bw'atyo baali tebasobola kukkaanya naye kubeera nti nno yagenda obbatabaganya era ne bamuddukako. Okusinziira ku nkolagana eriwo wakati w'eggwanga lya Uganda ne mu kitundu ekya United Arab Emirates, Abasudaani balumiriza ebitaliiko bujulizi nti eggwanga lya United Arab Emirates lirabika lye liri emabega wa musajja mukulu Hemeti Dagalo, kakati ate Museveni bw'abeera n'enkolagana nabo kino kiraga nti ate abali emabega w'oli ate n'ono ali nabo. Yemu ku nsonga enkulu lwaki SAF eyagala okugenda Saudi Arabia ereme kukkaanya na UAE ku ngeri ki gye basobola okukkaanyaamu ku lutalo lw'e Sudaani. Ekisembayo basebo ne bannyabo bye bikolwa eby'ekitujju n'ebikolobero. Abantu bano bye beerumiriza naye nga amagye ga gavumenti go gagamba nti musajja mukulu wa RSF olutalo alutaddemu obuyeekero bw'ekika ekya waggulu. Kakati bw'ogerageranya amawanga gano abiri mu kusobola okuteekawo okukkaanya, Saudi Arabia yatandika dda omwaka ogwa 2023 yo nga yasobola okuleeta oba okukootinga oba okukwana mukwano gwa yayitibwa United States of America. Kati United States of America bwe yamuyita mu kibuga Jeddah, ono ne bagamba nti bateekewo okukkaanya kwe bayita Declaration of Commitment to Protect Civilians and Short Ceasefires okwaleetawo akalembereza akatono. Saudi Arabia etaddemu amaanyi mangi kubanga bwe nkugambye ekigwa ku muliraanwa bwe kive wa muliraanwa naawe ewuwo kiba kijja, kubanga Abasudaani bwe badduka ne basala ekkuba ate baba badda Saudi Arabia. Kino kireetera Saudi Arabia ku sayidi yaayo obuzibu bw'ekika ekya waggulu, so kiri eriyo okubanga etereeza n'okuyambako munywanyi waayo oba muliraanwa waayo ow'oludda lw'ennyanja Red Sea okusobola okulaba ng'atebenkera abantu baleme kuva eno kuddukira eri. Kakati Saudi Arabia ze eteekamu akasente nga Museveni bamulaba ng'omunaku. Sudaani yeesalawo n'egamba keekolagane n'omugagga asobola okuteekawo akasente, yalina n'emikwano gy'asobola okuyita nga Amerika. Ate enkolagana ya Museveni n'amawanga ag'amaanyi yagenda n'eseebengerera. Tewakyaliwo ggwanga likirimaanyi lyatuula nalyo olw'ebyo bye bamulumiriza mu kulya enkwe mu bannansi, okubatulugunya, okulinyira eddembe ly'obuntu. Kati Saudi Arabia is in a better position to talk to the bigger powers okubaleeta on board okusobola okukakkanya olutalo lw'e Sudaani. Kati ye Museveni musajja mukulu okusinziira ku bikolobero byakoze takyalina lavirage eri mawanga manene, tebakyatuula naye kusobola kumukkaanyisa oba kukkaanya naye ku ki kye basobola kukola, nga wano kiteeka Saudi Arabia okubeera ng'eri ku ttoopu w'okukkaanyisa eggwanga erya Sudaani. Byonna ebyali bigenda mu maaso wakati wa Museveni byonna bye baamutuma teyabikola, naye bassebo ne bannyabo wetwogerera saawa eno nga Museveni bamuwanda lulusu, era abantu b'e Sudaani bagamba oyo omukadde mumuleke, n'ebiseera bimuweddeko bibalirwa ku ngalo. Museveni n'enkola gye yakolangamu emirimu, nkugambye Omuganda alugera nti zikusooka ne zitakuva wasemberwa. Ennaku za Museveni ennungi ezaamusooka azoonoonye, gye bugweredde ng'embeera mbi, ebintu byonna ebikolebwa kulemerako. Lwaki oba tokkiriza kaakati omanyi buli lwolemerako otandika okukakawo abantu be bataagala? Gavumenti eremeddeko nga bagironze out n'egaana. Buli kintu kyonna ne bwekola akalungi kafuuka subject of debate. Mwe mwebuuze nti ye Museveni talina kalungi kakola, oba lwaki buli kalungi kakola ffe tukalabamu kirungi? Tosobola kuŋŋamba nti wabbye TV yange ate kati gw'ontuningira gw'ombuulira channel entuufu ey'okulaba nga TV wagibbye nzize newo nengisanga, ne nkugamba nziriza TV yange ngizeeyo wange ndabe. Eyabbye TV yange nga ngisanze mu ddiiro lyo ombulira otya channel esinga okunyuma era nyontuyuningira. Kakati buli kimu Museveni kyakola tulina kalungi ke tukirabamu. Kasita yatandika okutwekakako lwampaka nga bannansi tebamwagala, teri mukulembeze mulungi bantu gwe bataagala. Singa yali akoze bulungi abantu baali musiimye ne bagamba weewaawo omukadde abaddewo byakoze abitegeera, tumugumiikirize afuge bulamu. Kubanga Abafirika twamanyiira okufugibwa ne buba bwa kabaka, tuzze tufugibwa bakabaka ab'enjawulo. Mulowooza mutya nti ekyo kyo kifuuka ensonga? Njagala okubategeezaako bannansi mwenna nti namukadde Nakyema Kaguta Museveni nakuze zibalirwa ku ngalo. Amawanga gonna gabadde asinga okwesibako internationally agenza aluzinga ttaaki, tewakyaliwo asobola kumwesiga. Afirika yebadde esigaddewo ku byonna be babadde banyigiramu naye nabo kati bamudduse bakoze emikago ewalala, bamulese ku kazinga yekka.
kakati kye kiseera bwe bannankyukakyuka buli omu asala entotto. Kakati wano waalemedde era waatava tumugyeewo tutya tudde mu bukulembeze tuve mu famire rulu kubanga bonna babadde agamba basobola okumuyamba basebo ne banya bonna bagenda bamudduka era bagenda bamwekengera olwenke n'ebiseera ebiwanvu byamaze ng'azirya mu banne abakolaganyeeko naye. Mbeebaza nnyo abalabye ekitundu kino ekya puroguramu eno, mbalindirira ate mu puroguramu endala. Erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter. Waliwo omwami gwe njagala okwebaza nnyinza obutamwogera linnya. Emyezi ng'ebiri egiyise yajja wano nanneebaza okukola emirimu nanteera ku ssimu yange emitwalo egyawerera ddala 11 neeyanziza nnyo ssebo neeyanzeege entasiima ebula agiwa. Kakati jjo jjuzi ly'abalamu nasaba abawagizi bange mungulireyo ku ediseeti za studio tewali yanyegenya. Ssebo abantu baagaana mbadde nkusaba okomewo ongulireyo ku ediseeti nsobole okukola emirimu gy'abakama bange nga mirungi. Ssebo w'ekitiibwa neeyanza nnyo omulundi ogwo era akasente kaakola ekyo kye waŋŋamba kakole kayamba nnyo okwongeramu mu nzirukanya y'emirimu wano. Ssebo ngulirayo ne ku ediseeti nja kuba musiimu era nyongereyo emirimu. Enamba yange eya WhatsApp emanyiddwa ayagala okungulirayo ku ediseeti zenkozesa okusobola okumanejinga obulungi omwezi ogujja Media Choice Africa. Kyembasuubiza kirala musaagala kibabuulira kati wabula bannankyukakyuka mulindirire ekijja. Mwebale nnyo mwebalire ddala bwe mwongera otuwagira gye tukomye okulinnyisa mu mutindo gw'ebyempeereza nja kubalaba ate mu puroguramu endala. Mweraba.